olwaggwanga nga bawagira okugyawo ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba. N'olwekyo waliwo enkyukakyuka nnyingi, so nga ate n'abantu mu kiseera kino abali ku kibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba bakendedde. Tunajjukira nti we twatwalira omusango mu 2006 mu kkooti ya ssemateeka okutaputa ekibonerezo ekyo n'etteeka ne ssemateeka baali 417 abaali balindiridde okuwanikibwa, naye we twogerera bali wansi, bali baka balinga tebatuuka na 100, bali mu 96, ekitegeeza nti bagenze bakendeera. N'olwekyo ekibonerezo ekyo kigenze kumpi kidibizibwa mpola mpola okulaba nti ekibonerezo ekyokusiba abantu amayisa kirabikanga kyekigenda kisembebwa abasinga obungi. Newakubadde mu nsangi zino tutandise okulaba nga ate kooti ziwa ekibonerezo kifaanana ekyo, naye nga bakikola olw'okubanga balaba nti obutemu bulabika nti bweyongedde. Akyagenda mu maaso olw'okulaba nti ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalabba kigibwawo mu Uganda. Amateeka nga bwe gali mu kiseera kino galambika bulungi nti ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalabba kikyaliwo. Ekibonerezo ekyo weekiri mu ssemateeka wa Uganda, singa omuntu azza omusango ogwa naggomola naddala ogw'okutta, era obujulizi ne bulabika nti yatta, era ne kkooti nemusingisa omusango n'ajulira, era n'oluvannyuma kkooti enkulu ey'oku ntikko bw'ekakasa ekibonerezo ekyo, omuntu oyo asobola okuteekebwa ku kibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba. Kye tulina okumanya kiri nti amateeka gonna agaliwo mu kiseera kino galaga nti ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba kikyaliwo. Mu mateeka ago mwe muli ssemateeka wa Uganda, waliwo etteeka ery'okukyusakyusaamu eryateekebwako omukono pulezidenti mu 2019, nga etteeka eryo lirambika bulungi nti ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba kinaaweebwanga mu musango ogusingirayo ddala okubeera ogwa naggomola, nga omusango ogwo gwe kutta omuntu. Ate obujulizi ne bulaga nti wamutta mu bugenderevu, wamutta mu ngeri ey'entiisa, ate ng'olabika nti tewejjusa, egamba waliwo ensonga ze bayinza okusinziirako. Naye kyongerayo kitadde ku bbali, ekibonerezo eky'okutta kyasigalawo mu musango gwe twawaaba ogwa Susan Kigula ne nga tuwaabira gavumenti. Kkooti ey'oku ntikko yalaga nti ekibonerezo eky'okutta kikyalina okubeerawo okutuusa nga olukiiko olukulu olw'eggwanga lukiggyewo. Naye waliwo ebimu bye tusobodde okuli bannayuganda okutwalira wamu nti balina okugoberera amateeka, okusa ekitiibwa mu mateeka, tebalina kuzza misango. Tuvumirira ne sekuvumirira yenna omuntu yenna enyigira mu kuzza emisango, naddala gino egya naggomola, okuggyako nga bamujwetekako mijweteke. Abavubuka n'okutwalira wamu bafeeyo nnyo okulaba nti beenyigira mu mbeera zonna eziyinza okuleeta obulabe gye bali n'abantu abalala. Waliwo enkola nnyingi z'osobola okuyitamu, oyinza okugenda n'owaaba, singa oli aba akusobezza, osobola okuteesa. Tulina obukiiko obw'ebyalo, tulina poliisi, tulina ebitongole bingi ebirwanizi by'eddembe gy'oyinza okugenda ensonga zo ne bazikolako okulaba nti obuzibu bwonna bw'osanze bugonjoolwa, okusinga okwenyigira mu bikolwa eby'effujjo oluusi ebireetera abantu okufiirwa obulamu bwabwe, oba ebikolwa ebireetera abantu okutemulwa. Kubanga bw'otunuulira emisango gino gye tulaba nti abavubuka bano ebiseera ebisinga bakozesebwa abantu abalala okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Bakimanye bulungi nti bw'onooba okwatiddwa ng'okozeseddwa, era ojja kuvunaanibwa okusinziira amateeka nga bwe galagira. N'ekyo abavubuka bafeeyo nnyo okulaba nti beenyigira mu mirimu egigasa eggwanga, egibagasanga bo, okusinga okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ate n'obuzi bw'emisango.
kamu akasemateeka kalambika bulungi nti abantu abasingiddwa emisango egifaanana bwe gityo basobola okwekubira enduulu eri pulezidenti okwejjeerezebwa oba emisango gyabwe oba ebibonezo byabwe okukendeezebwako okusinziira ku mbeera oba n'engeri gye basangibwamu gye bazza emisango egyo kubanga abamu babeera baziza emisango egyo olw'ensonga nnyingi nnyo ojja kusanga ng'abakyala abaweebwa ekibonezo ky'okuwanikibwa kalabba oluusi babeera butategeragana wakati waabwe ne bakazi bajja oluusi ne babba baabwe ekivaako okuza emisango egifaanana kati okusinziira ku ngeri ki omuntu oyo gye yazzaamu omusango asobola okwekubira enduulu eri pulezidenti abamu bwe bamala ekiseera ekiwanvu mu kkomera nabo bayinza okukikozesa nga ensonga kugamba nti emyaka gye mmaze mu kkomera mboneredde pulezidenti nsaba onkole ki onkendeeze ku kibonerezo kati enteekateeka eyo mu kawaayiro ako ke kakiiko kali akayitibwa prerogative of Mercy Committee kakiiko ako kabeera kakulirwa omuwolereza wa gavumenti Attorney General ne bammemba abalala pulezidenti balonda kati bwe bafuna okusaba okwo etteeka eryateekebwako omukono pulezidenti mu 2019 lirambika nti mu myezi 6 bateekwa okuddamu omuntu asabye kitegeeza nti pulezidenti alina okuddamu mu myezi 6 okusaba kwabwe ayinza okukkiriza ayinza okugaana oluusi kwe kusinziira na bano beyejjeereza ne bakugamba nti pulezidenti yejjeereza abantu bwe bati batadde abantu bwe bati kiva ku kusaba kuno bwe baba bakoze ng'akakiiko kagenze ne kanyoonyereza oluusi kasangayo abantu nga babasalira emisango naye nga emisango egyo tebagizza kati mu kunoonyereza okwo ne bagamba nti abantu bwe bati ne bwe bati pulezidenti osobola okubata n'abata kusinziira ku buyinza bw'alina n'olwekyo akakiiko ako kalina obuvunaanyizibwa bungi buli omu waddembe omusibe okuwandiikira akakiiko ako naye ng'alina okutunuulira omusango gwe n'ekibonerezo kye n'obujulizi obwamuweebwako lwaki alina okusaba kubanga bw'aba nga yenyigira mu bikolwa ebyo ng'ate ddala yatta abantu oba yatta omuntu ate nga yakozesa obukambwe buyitirivu obujulizi bwonna bulaga ayinza obutajjeerezebwa naye eriyo nga bamaze okunoonyereza ne basanga nti mu butuufu omuntu ono omusango teyaguzza oba bw'otunuulira engeri gye yaguzzaamu yeetaaga okukendeezebwa ku kibonerezo pulezidenti alina obuyinza bwonna okukikola bw'oba olwanyisa ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba olina nnyo n'okutunuulira endowooza z'abantu abo abazza emisango egyo zibeera zitya kizuuliddwa nti abenyigira mu bikolwa ebyo tebatya kufa tebakitya baba bakimanyi bulungi nti singa bakwatibwa bajja kuttibwa lwaki babikola kubanga bo baagala kutuukiriza ekigendererwa kyabwe nyinza okuwa ekyokulabirako nti lwe batta abantu 28 eruzira ekiro kyekimu lwe bawanika abantu 28 wano mu ndeeba omuzabwatuka so nga bakimanyi bulungi nti bwe bakwatibwa basobola okuttibwa naye olw'okubanga baba n'ebigendererwa ebyabwe bo tebafaayo oba bakwata oba obatta oba tobasse ekirala kizuuliddwa nti ababa abo abasibibwa amayisa bafuuka kyakulabirako kirungi eri abantu abalala bandizza emisango egifaanana bwe gityo olw'ensonga nti bejjusa abamu n'okulokoka ne balokoka ne babeera ekyokulabirako eri abalala abandizza emisango egifaanana bwe gityo ensonga endala kaweefube ono ate naye agenderera kulaba nti gavumenti mu kulemwa kwazo okuziyiza emisango egifaanana bwe gityo balina okuteekawo ensawo evujjirira abantu abaviibwako abantu baabwe okujja mu kifo ky'okutunuulira ekyokuwanika obuwanisa abantu kalabba ekyo nakyo tukitunulira n'olwekyo ensonga nnyingi nnyo ensi kwe ziyimiridde lwaki zijjawo
ekibonerezo kino. Olwekyo si kituufu nti ffe abalwanirirwa okuggyawo ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalabba tuwagira obuzi bw'emisango. Nedda. Mpozi n'ensonga endala nti abantu abasinga obungi okuteekebwako ebibonerezo bino ebyokuwanikibwa kalabba ng'oggyeko kino eky'obutemu batera kubeera bannabyabufuzi, nti amateeka gano nago gakozesebwa okulwanyisa abantu abalina endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Kyova olaba nti emisango egisinga obungi ku 28 gye nayogeddeko ojja kugisanga nti gyekuusa ku byabufuzi. N'olwekyo ensonga zino zonna mu kuweebwa, singa gavumenti eba ezikozeeko, kyangu nnyo okukendeeza obuzi bw'emisango obufaanana bwe butyo. Ekitegeeza nti ekyo bwe kiba kikoleddwa ate tuba tetwetaaga nnyo kussa nnyo maanyi mu bibonerezo bino ebyokuwanika abantu kalabba. Tussa amaanyi mu kuziyiza, tussa amaanyi mu kulwanyisa embeera ereetera abantu abanaku naddala okubeera nti tebakola ki, bakozesebwa okuza emisango gino. Mpozi n'ekirala nti mu misango gino egya Naggomola omuntu kwayinza okufuna ekibonerezo ky'okuwanikibwa kalabba, abantu abo olw'okuba nga babeera baavu tebasobola kubeera na bannamateeka babawolereza abakugu abasobola okubajja ku misango egyo. Singa otunuulira abagagga bwe bakwatibwa nga babadde benyigidde mu misango egyo, kyangu nnyo okwejjeerezebwa kubanga bo balina ensimbi so nga ate bano tebalina. N'olwekyo olw'ensonga ezo zonna zenjogeddeko, kaweefube ono w'okuggyawo ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalabba kwe yeesigamye, naye nga teyeesigamye kubeera nti tuwagira obuzi bw'emisango. Twagala okulwanyisa obuzi bw'emisango okulaba nti tewali muntu yenna yenyigira mu buzi bw'emisango, naye ate abantu abamu ab'olubatu olw'obunaku bwabwe, olw'embeera zaabwe, obutabeera nti ate bo be bateekebwako ekibonerezo kino ate ng'abalala basigala bayinaayina.